erifuga obwannannyini ku biyiiye erya 2006 oba copyright law libaddemu ebirumira biyitirivu obungi naddala ku bibonezo ebitakola ogeza omuntu yenna asangibwa ng'ayozezza mu luyimba lwa munne oba ekiyiiye ky'omuntu waakutanzibwa ng'ensimbi ezitakka wansi wa bukadde 10 oba okusibwa emyaka egitakka wansi w'ena. Tubadde ne challenge y'etteeka okuba nti teriri implemented naye oku-advocating nga bali implementing nga likyalina emiwaatwa ate nakyo tekikola makulu. So twalowoozezza nti nga tetunnaba kuteeka gavumenti ku pressure implementing etteeka ekkadde tusooke refining limakinge n'omutindo oguliwo such that bwe tulinnyako tabo egenda lumu nga tetudda mabega nga artist alina okubenefitinga. Wabula yadde ng'etteeka lino libaddewo lisanze akaseera akazibu okusibwa mu nkola naddala mu kiseera kino ekya tekinologiya akula enkya n'eggulo. Kati omubaka w'Amawokota North Kiyaga ayagala etteeka lino likolebwemu ennongosereza era Parliament yamaze dda okumuwa olukusa kisobozese bayimbi banne n'abayiiya abalala okuganyulwa mu biyiiye byabwe mu nsi etambula ne tekinologiya. Ffe ng'abayiiya ne tugamba nti etteeka lino libadde first of all nga teri addressinga technology okukula kwa technology nti weesanga abantu bangi essaawa eno balya care of technological advancement. Technology okukula attractinze abantu bangi okudda ku ngeri ya digital. So ba artist oba abayiiya bonna essaawa eno balya nnyo mu technology. Naye ng'ate ebbago lino lye tubadde tulina terya addressing nsonga ezo. Ono agamba nti amakampuni naddala emikutu gy'amasimu gimaze akaseera nga gikozesa ennyimba z'abayimbi n'ebiyiiye by'abannabitone abalala nga kati kiseera kituuse etteeka lino live mu kusiisiriza. Nga nti akayimba kakubira mu ssimu y'omuntu ng'omukubidde naye ng'omuntu oyo gwe fan olowooza owagira naye nga fan gw'owagira tafunamu kimala. So twetaaga okuteekawo omuwaatwa tugaidinge nti omuntu bw'abeera ng'ayiyiza telecom company eneefuna omutemwa guno omuyiiya anaafuna omutemwa guno then ne gavumenti esigaze omutemwa guno. Basically twagala okukwata copyright act ebaddewo oba ebbaga eribaddewo tulyeŋŋange tulifayininge lishootinge ne situation eriwo kati kubanga bintu bingi nnyo ensi ekuze artistically abayiiya balina okubeera protected. Ono mu bbanga ttono nnyo waakudde eri Parliament oluvannyuma lw'okwebuuza ku bakwatibwako mu kisaawe ky'obuyiiya naddala ku bibonerezo ebyabayumunguza mu biyiiye byabwe. Yuda Musisi, BBSKATI. Abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu eyo balaze